Mbalamusiza abagave mwenna abali mu nsi yonna buli muntu gyali. Amanya nze Notiigo Katende Mukiibi Godfrey, Katikkiro w'ekika ky'Olugave, ng'era Omutaka Ndugwa ali ku ndiri mulwadde tasobola. Nze nga Katikkiro nze mba nina okumukiikirira okukiikirira ekika ky'Olugave mu buli nsonga yonna. Yenkubiriza bazzukulu baffe mu kika ky'Olugave nti mwewale nnyo okutuuma amannya ag'abakulu b'ebika nga Ndugwa, Notiigo. Ekikwega mulaba nti bwe twafiirwa Omutaka Ndugwa okuva mu Amerika n'omubiri gwe ogutannaba kutuusibwa, ekika kyafuna obuzibu nga batukubira amasimu nti Ndugwa yafudde biki. Kaakati nga naffe ne tufuna obuzibu bannyonnyola nti oli Ndugwa mulala noono. Kaakati twewale nnyo nti mu mannya agatuumibwa erya Ndugwa muliggyeemu, kuba Ndugwa ttayito. Tolina ngeri gy'osobola kwetuuma ttayito n'olifuula linnya. N'olwekyo bagave bannange mwenna mbakubiriza erinnya lya Ndugwa temuddayo kulyetuuma, muba mulyetuumye mu bukyamu kuba ttayito ya muntu nga bw'otosobola kwetuuma pulezidenti oba bw'otosobola kwetuuma kabaka. Ndi musanyufu nti tukwatagana bulungi n'abantu abali mu Amerika eyo, abali mu Bungereza n'abali mu bitundu ebirala eby'ensi, era abagave tuli bangi. Mbasaba tukwatagane bulungi ng'ekika tusobole okutwala ekika kyaffe mu maaso, era ne mu mupiira gye ne gigenda okuddamu buli nsonga yonna ekwatagana n'ekika mutuwe nga mutuwagira, kuba ekika si kya muntu omu, si kyaffe abakulembeze, nammwe kyammwe mwenna abali abaana n'abazzukulu.